obujulizi nga waliwo emu ku nzikiriza bagenda nga balina enjaga nga balina enjaga nyina obujulizi naye saawulirayo father gwe bakwata oba gwe waliwo Katonga accident mukyakijjukira yali father nga tebamuyisa bwe batyo nga sirabangayo nyumba ya father gye bagenda ne bagimenya emisana tuku kyongamba nti amadini amala tebalina gye bakola ko ni muki mwagala twogezaki ko ni muki Makereziya meka koni yali omukatuliki yabagenda bazanga eguru nti bagalamu abayekera bameka nefe bizikise jaffe mujimenya mwe mutawula katabukire ddala emizikiti jaffe mujjana mujimenya nezi birimu ne mbitwala temubizanga ate mwongerako ngamaliza nabagambye nti atigatige ekitanyi akizaaza abalongo abanumbye ku lwokutaano bo ngenda batwala mu kooti emisango ebiri ogwokusatu kasaba babanyinyo okujingirira bajja kwejingirira bagwetekereko nenze mbafuna ebiri trespass ne obubbiro pale bamenye nzigi misana tuku n'obujulizi mbulina kyekiddako kyengenda okukola ekyabali bakutte nze ndi tayari oba balina omusango babasibe okay nga nange nnyo omusango bankwate babasibe tugende mu kooti esalewo tewali kirala ekikiddako kyekyo ngenda batwala mu kooti tuwere nembe nabo ng'abantu kubanga balina muleeya ate kirungi bonna mbalina tolina bajja kuneeganira physically mbalina ng'abantu babalina muleeya bamenye ennyumba ki misana tuku bakuba amasasi waggulu gwe eyazizza okukwata abantu abasoma nga tebali mateeka lwaki wakubye amasasi twakubye esasi limu we bagamba kubanga wakubye ekitundu kya sasi era nakyo kikyamu nosasamaze ekyalo kiramba mu busongo obutaliimu twatwatwa bwokuba amasasi olwo abasiramu ne bagamba twesiimye yano ensi etwagala muleke okutonoonera mirimu gyaffe